Robert Kyagulanyi Ssentamu akwadde ekibiina ky'NPP kuba pulezidenti asimidde ekibuga eky'embali gy'asoose okulekera disitulikiti y'Ekiboko ne butalijja okunga abayo kumulonda mu kalulu k'omwaka ogujja. Asookedde Kibuku ng'iragudde woofiisi z'ekibiina esangibwa ku kyalo Kadama. Oluvudde Kadama yeyongedde mu bitundu by'enjawulo ng'obedde atamula bwabuuza ku balonzi ng'abasaba akalulu. Bannange muwulire ngende mulonde, muveeyo mulonde, temutya ku mulundi guno bwe tulonda nga tuli bangi. Tugenda kuwangula. Abasuubiza nti wangula akalulu agenda kubakolera enguudo n'okufunira abavubuka emirimu. Abavubuka ano balina emirimu. Kati no kambabulireko kino. Bino byonna bigenda kuggwaawo. Mbasaba mumpe omukisa. Nze ntambudde mu nsi yonna n'endaba ebyakabi. Njagala mumpe chance ebyakabi tubireete wano. Beyongedde Ekibuku ng'olukunga balukubye ku kyalo Kagomo. Wano abakulembeze abataafuna kkaadi y'ekibiina boogedde yaneebeeyamu okuwagira abaweereddwa kkaadi okulaba nga bawangula. Singa mbeera embula by'okukola nandiremeere kuno kanti is of independent. So okanyereyo nasomera amasannyalaze tulina okumuwa amasannyalaze. Baba bafunye kkaadi baliko boogedde Kyagulanyi yabeera saakesira singa bawangudde. Amasomero ga Kibuku emyaka 2 consecutively niye gabeere gasemba omu Uganda yonoona. Kyagulanyi asuubiza ab'Ekibuku nti singa alondebwa agenda kubakolera mu kubo kuba n'atambuliza ebirime byabwe. Ategeeza nti wakufunira n'abavubuka emirimu nga n'ensonga z'ettaka wakuzikolako. Mu abavubuka abatalina mirimu bannange tulina omulimu gw'amaanyi ogw'okulaakulanya Uganda. Zino enguudo ze bagenda okuzimba tetugenda kuleeta Abachina kuzizimba. Oluva Kyagulanyi n'abawagizi be beeyongedde butaleja okubakuyega. Asuubiza abayo nga bagenda okukola ku nsonga zaabwe omuli okwafunira akatale k'omuceere n'ebirala singa n'abalondeddwa. Zino enguudo zonna tugenda kuzikola. David Tamale yakusakidde Green ku Lwabukedde TV.